Sibyotya munnange kano ke kaseera ak'embeera y'obudde omwanjuzi nze Alitubbera Juliet. Ebitundu by'eggwanga ebimu bifunyeyo ku nkuba entonotono era ng'eziweredde essaawa 3 ez'okumakya tulanga Masaka ewezezza millimeters 27.5, Bushenyi ewezezza millimeters 13.7, Gulu ewezezza 12 ate yo Kampala n'eweza millimeters 7.3. Bwe tunula ku kifaananyi ekya ssemugenzi ekikubiddwa ku Ssemazinga Africa kiraga ng'empewo enkalu zikyava mu ddungu lya Sahara nga zijja eri eggwanga lyaffe, so ng'ate ebyo ebitundu ebimu ebifunye ku nkuba tulaba nga waliwo okusindikibwa kw'empewo empeweevu okuva mu gabira ag'e Congo. Olw'enkya ku makya tusuubira akasana okwememula ng'ate bwe kakubakubamu mu bitundu ebimu, so ng'ate eyo mu nnyanja Nalubaale tusuubirayo enkuba entonotono. Olw'eggulo tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebisinga eby'omu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe, so ng'ate ewasigadde tujja funa akasana okwakanga bwe kakubakubamu. Ebbugumu erya waggulu budde bujja kuba nga bwa mukalwe ddala era lijja tuukira ddala ku degrees 31 eyo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, ate okwetooloola ennyanja Nalubaale tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 29 mu Jjinja, Kampala 28, so ng'ate eyo mu nsozi z'e Kabaale tusuubira ebbugumu okuwera degrees 25. Gwe anaatambulako okusukka Uganda tusuubira enkuba okutonnya mu Mombasa, Dubai awamu ne New York, so ng'ate ebbugumu erya New York lijja tuukira ddala ku degrees 16. Obudde obw'ekiddedde bwe tusuubira mu Paris ne London, so ng'ate Paris yo erina obunnyogovu bw'amaanyi era ng'ebbugumu erya waggulu lijja tuuka ku degrees 9 zokka. Weebale kutwekuumirako n'enkya tulindirira akaseera ke kamu, sula bulungi, weeraba.